ku Electoral Commission eya Mwami Tango Doi nga nkomezaawo empapula zange nga neewandiisizza ku kifo ky'omubaka owa Kawempe North constituency. Tulina ebizibu ebitusoomooza mu Kawempe North ng'ebbula ly'amazzi, tulina okubeera ne siwa line eyo etuyamba okubeera nti etwala Kazambi. Tulina okubeera nti tetulina training skilling center zonna eziriyo ziri mu Kawempe South esatu. Tulina okubeera nti tusaka essomero erya Seed Secondary School lye tutalina mu Kawempe. Abakyala abasinga basingle mothers twetaaga okulambika Kawempe North mu ngeri abakyala abo gye basobola okwekulaakulanyamu. Tulina ghetto oba ebifo eby'emugotoko ebisukka mu 3 mu Kawempe North, so ng'abavubuka nabo banoonya emirimu egy'okukola balina okubangulwa okwabwe okuli special. Njagala okubira Omulanga government etunuulire Kawempe North n'eriise George baliwe priority mu bintu bingi cause ebulamu ebintu bingi. Abalala gye balina amazzi amayonjo, Kawempe North kyalina abantu baffe nga basena ku nzizi ate nga n'amazzi si mayonjo. So Kawempe North nzize munze Nambi Farida kobe WNRM kobe nga toli WNRM ng'oli ku opposition nnonda olw'okuba nja kusobola okusaka. Njagala okubeera nti nsakira abantu baffe aba Kawempe North bave mu bizibu ebingi bye tulimu. Wadde wakava mu kalulu n'ebitambula nga byatambula oza kati binaakyukamu? Bigenda kukyukira ddala. Bantu baffe twabagudde amaaso ne tubagamba nti balonde omuntu asobola okutuuka ku mmeeza okubegerwa, si kubanga nti bw'owagira kino oba owagira kino, wagira okubeera nga tufuna amazzi amayonjo. Bw'oba owagira ekyo londa Nambi Farida. Bw'oba owagira okubeera nti tunoonya tusaka secondary school amasomo aga haya londa Nambi Farida. Kozi siri mujja wa President Yoweri Kaguta Museveni, nsobola bulungi okutuula naye ne musaba ebintu bya Kawempe North n'abeera nga ntunulako nga siri mwana oba muzzukulu nga ndaba ng'omubaka bwe basindise era nkiwa tujja kusobola okutuula. Si kirungi kusindika muntu batasobola kutuula na kukkaanya. Ebintu bigenda kusigala nga bwe bikola ki nga bwe biri. Nze nzize nga sinoonya mulimu, emirimu gyonna ngiina naye nzize okubaweereza kozi kye nasalawo okukola badda nasalawo okuweereza abantu. Ate era nkiraba ng'ekyengero kozi Kawempe North erina ebizibu ebiri unique ebitabeerangako ebitali mu bitundu birala. Makindye enguudo bazikoze, Kawempe North ekyalina enguudo ezitali nkole. Nakamiro tumweyanza drainage channel eyo, naye emyala gino emitono ekisupplying nga Nakamiro gikyali mu mbeera mbi. Abaana baffe bagwamu, tezirina rails. Kati tulina ebizibu ebyenjawulo era ndi ku ddimu ery'okubeera nti ntambula ku buli kyalo okulaba ebizibu bya buli kyalo, era twesunga nnyo President Museveni olunaku lw'ogenda okukomawo e Kampala. Tumanyi ogenda kujja mu bbanga si ggwanvu okutulambula tukubuulira ebizibu bino era tusobole okubeera nga tusakira abantu baffe aba Kawempe North. Okusooka byonna njagala beebaza mwaba amawulire abakavalinze omuzannyo guno nga gutandika paka oba olyawo ne wegutuse. Mwebale nnyo. Olugendo luno nga mukisa mulungi oluwedde nalulimu ate nze nali chief campaign manager omukyalo. N'olwekyo bingi bye twayitamu, bingi bye twalaba nga tulina essuubi ku mulundi guno nti nga tutereezezza ebyo byonna ebyali tebitambudde bulungi tujja kufuna ekyo kye twetaaga. Tuli ku ddaala erisooka lye twawalampa luli, kati tuzze ku lyokubiri naye ejjukira eryakamyufu. Nze ndi muwagizi wa pati. Ono bw'aba nga yayiseemu bw'aba akamyufu kamulemye, so tuli wano mwegezaamu akamyufu anaakawangula. Bw'oba okawangudde waatulakisa. Bannakawempe omutawaana gwe tulina ogusinga obunene
tusuubula nnyo ebigambo ebyo oluusi ne bitugaana okukola kye tusaanidde okukola. Njagala kwegayirira nammwe mukoze nnyo oba oli awo olumu mukola bulungi naye mulina tiktok ezitazanya. Ku mulundi guno mutuyambe twogere issues. Ababaka be tusindika olabye wano ekidaala kijjudde naye banaakola ne batugasa. Kakati kyekibuuzo ekisinga obukulu amaanyi tuteeka mu maanyi buli kimu kiba ky'amaanyi. Finally abadde babeera disappointed. Twagala kubasaba bano abagenda ku mulundi guno batuyambe bakole ekyo bannakawempe tufunemu. Tweyanzanya. Nsookerwako byonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tulina kusooka kulaba nga tuyita mu kamyufu, tusooke tukunga abantu baffe bonna balabe nti tudda ku Nambi Farida, kubanga bwe tumala okufuna fulaga akalu mu kawempe tuba tukawangudde. Olw'ensonga naluli lwennyini akalu twali tukawangudde naye lwakuba temwalimu emigozobano gy'obubbi akalu kaffe ne bakabba. Naye ku luno tufudde nga tumaliridde, tulina okulwana okulaba nti tukakuuma tulabe nga tutuuka ku ntikko. Ntonotono.